mujja kufiira bwerere ebintu ebimu biveemu nze bwentunu y'abaana ba social media nga bali ku gavumenti eno bavuma nkwatibwa ennaku neŋŋamba nti olaba nze junior nze yali agenda okufa. What about you? Who are you? Wona basajja bakujjawo mu ddakiika oba mayiti entwala gye baatuttemu jjajja Isima natiddemu nengamba bamukuba amasasi 6 within a second Isima yali mufu gwetyensi maama nnyabo leka gwenza sikyebaka ze tamale nkyebaka nyinza okwebaka nebakayisa 2 bwenzuukuka olaba nekanga n'ekisiikirize kye leka gwe entwala gye baatwalamo president nze ndifanja nnyumya mwenza akola lipooti mbwekyasizza junior sirika lumbuye bwekisajja gwe lumbuye gwe mumusirikira ebinnyo kati kyakyanteekesezza ku lisiti ku namba 2 lwaki tateekako balamu ndaba wamutaddeko dda gasumba waali wamutaddeko dda ku lisiti lumbuye gye yakubye balamu kwali Franka gasumba kwali mukulu wange hamu kwali lumbuye nzija mu kifo ekyokubiri onteeke ku namba 7 naawe waataayo osinika kyebinnyo naye kisajja gwe lumbuye wagambye mbunza ddako lwaki togamba ndi wa 7 gonna gaatuuse ku luno teri yalidde mabugo so tukyebaliza Katonda ekyo. Thank you so much. Obutalya mabugo bannange bali amabugo Isima ndoza gwesosokola nga amabugo gwe tegaliiriddwa. Amabugo gonna gatuuse kuviira ddala mu State House esente zaatuuka. Sente za sipiika twaziraba eza hamu twazirabye eza bannaye teri yalidde mabugo twekubireko mu ngalo. Nze bwe nalwala baalya sente zange naye era mbamanyi abaazirya nga bamanyi tamale ngenda kufa naye nno nange nno nali nfudde k'ebisajja byo byankuba era kyova olaba nga bwe nawona okufa nakkakkanamu tamale bankuba nze ebyo mbimanyi ebintu by'okulumba abantu nze bannumba n'emmundu ezo 3 kisa kya Katonda singa nange nafadda mundu 3 misanatu ku saa 12 bankubirawo ku Church Road market ya white atera sirigerabira nze nalaba kufanze ask me emundu 3 asajja bali bakutte mundu 3 nali njogera na speaker mama Kadaga gwe nali njogera naye ku simu yankubira simu nga ndi ku boda ningambo wa boda parking awo mala okwogera n'omukulu ono mama Kadaga yali yankubidde nzira wabbali njogere market sinesiba bakubanze ne bakuba ekigala ky'emmundu wano ku mutwe wenako motegeera ffe tulabye okufa nze nagendako mu ggulu n'enzira ask me nze tamale nafa n'enzira era singa teyali wa traffic oyo wa traffic ne bannange kale okufa kuzibu kale era wa traffic eyantaasa yeddira nkima nakabugo oyo omukyala yali nze singa teyali wa traffic bali bagenda kukuba amasasi kwa abasajja bamala okunkuba bulungi wabula bo bankuba ne bazikookinga bamalirize bagenda okulaba emabbali owa traffic ne balowooza waliwo abapoliisi badduka okuva olwo netegeera nti tamale nsobola okufa era nze munenakakana tamale nali musabuzi nze nali mukubi nakati olaba nkyasabula nakakana tamale amunawe good child nze tamale singa nkyali oli tamale wa Nuupu singa nafadda kwa nze nakubanga nva kuba n'abaana naawe abatalina naawe kyebamanyi abagegenyo obugegenyo ffe twali basirikale b'emimwa
nze mukaluluka nupu nga buli omu antenda bwega that boy will die. Nyera sigate yali taata wange singa nafadda. Nze if it's not my dad nti bamwagala yagala musinga twafadda. Nze I'm still alive because of my father. Era taata wange n'amala afa kati mu wiki 2 nfa. Ka abagala okunzitanga muli bangi. Naye mubirowooza nti ka junior kano we tukatta taata waleekaana nnyo kubanga we bankuba baategeera nti siri mwangu dadi nga yaleekaana gwataavuma ne dadi nga yaleekaana nga bankubye najjayo nejjambiya n'agenda nayo mu studio gwe genda nejjambiya mu studio olabe kye banakola oba olidda ku TV ne kati baategeera bambi ka junior kanondoza tukagenda empola taata waako aleekaana era munebwe ati era nange be bankuba nze naddamu okutegeera nga ndi mu ddwaliro omanyi ti nali nzirusa ate mu ddwaliro kale bamala okunkuba nensigala nga sitegeera owa traffic ye yantegeera bambi nagamba banono junior ono mutabani wa tamale junior gwe bakubye nakebera mu ssimu yange nasangamu essimu ya dadi yalina mu studio ate dadi takwata simu mu studio nenewuunya katonda muzibukolo yagikwata mu studio wakati ku metro niwaga junior mutabani oba musse leka mwana leka tanti dadi mukambwe naye amaanyi gamugwa gwe tuzanya gwe na kintu mwana nze banne nakakasa nti omwana aba mwana naye dadi tomulaba nti muzibu yakakana dadi yawunga yakakana nakubira jene muke namugamba jeno omwana mumaze bamusse mumuwaddeyo tamale nze olwonga ndi mudwaliro era sibitegeera dadi gwe yasooka okubira doza yakubira jeno muhoozi nanga mutabani wange bamusse bangambye bamututte mu ddwaliro naye mufu nga junior zamanye ekiri ku nsi tunuulira mmwe nga mulwanisa gavumenti eno kale embeewuunya mujja kufiira bwereere ebintu ebimu biveemu nze wentunuya abaana ba social media nga bali ku gavumenti eno bavuma nkwatibwa ennaku neŋŋamba nti olaba nze junior nze yali agenda okufa. What about you? Who are you? Wona basajja bakujjawo mu ddakiika oba mayiti entwala gye baatuttemu jjajja isima natiddemu nigamba bamukuba amasasi 6 within a second isima yali mufu bwetyensi maama nnyabo leka gwenza sikyebaka ze tamale nkyebaka nyinza okwebaka nebakayisa 2 bwenzuukuka olaba nekanga n'ekisiikirize kye leka gwe entwala gye baatwalamu president nze ndifangi nnyumya mwenzi kye nalabyeko bwe nti naagange bane munsaasire mundeke nayize nitamale sisirika bane okusirika kunnemye nesiba kosolo tepu niramba njagala mwe temina kye mwalaba buuza nze yatuuka ku siini abantu bazirika Hadija Kigozi abo bazirikirawo abo abawala. Second, obulamu bumpi bane tumuzanyisa bulamu bane mulikirawo okumanyira abantu. Bano omuntu wagamba nva maaso muve maaso abantu abamba ine emitima mibi. Kaira bawotto omwana w'omusajja mu bulumi bwe buti. Naguze super glue nesiba omwana ebiganye. Baganda bange muve ku nsi.
nsi nagivuddeko tamale nafudde ku nsi nakuze nayize nenyamidde simanyi na kigambo kyesobola bagamba lwakino kyo ndifa nkirojja ndifa nkirojja mwe ndifa nkirojja ne mu kitabo kyange nakiwandiseemu isima bamutta bubi namukuba esasi mu liiso ne bamukuba amasasi ku mutima ngugamba Mukama Katonda wange kiki ekituuse mu nsi yo bannange banene sitaani yatya abantu abamu ne sitaani abatya babi n'okusinga sitaani nze neeyongedde okutya abantu era kati si buli ansekera nti mukwano gwange ntambula n'amagulu nze n'emmotoka nagipaakinga nninnya taxi kati mune nyambala ekijaketi nenninnya taxi nze sikyatambula nabivaamu ne ku mulimu wannemu okudda maze wiiki namba sikola nagamba Mukama wange sooka ondekemu neebakemu wiiki namba ku mulimu nja kuddayo wiiki ejja bannaye mundeke nkyali mu kutya baganda bange bannyinaze bamaama bange bajjajja bange muve ku nsi omuntu akujjawo mu ddakiika omusajja yafa yeerwanako bano omuntu akujjawo mu ddakiika muve mu bino ebya nopu NRM bye tubeeramu wamma bino ebyekisibo ebitali mu magezi musimanya Bob Wine simanya president ebyo musooke mubireke wano kye tuliko reality check up ovuma omuntu naye govuma akomawa olinya ku muntu naye golinyeeko akomawa banna abantu abamu bakomawala balinga nnyanja leka mwana wange leka bannange omutima gwafa kino ndifa nkirojja bazinga isimanga ndaba ababagundi abo aba forensic be bazinga isima mu kaveera bamujja mu motoka ne mumuteka mu kaveera ka white nazirika nagamba kasuku mpe entebe sikyasobola bambi sikyasobola kuyimirira mwenze nafaako ekitundu abantu abamu tubatwogera banne musirikeeko baanamu abali ku TikTok mugenda bajja kujja mu ddungu oli eyo Dubai yasaamiridde buuza ffe banenze ndabye ebintu ku nsi nesimanyi bandiddamu nendaba ekyo nze nali ntenda muliro gw'ebuddo gwe nalaba bwenti nga nkyali muto buddo lwe yajja nali ediboyi w'ebuddo era nze yaddayo nzekka naye ekyayisima kyekitudoza Allah kyeyakandaga ekisinga obunene nasigala mu ntebe yeeyisima nga atudde bw'ati isima nga atudde nga takyayogera isima nga atudde mu ntebe ye omanyi guno omuto gwa passenger ogwa drone isima yasigalawo nga atudde bw'ati ng'asirise naye ng'omusaayi ogumuvaamu nga ne bw'omuyita nti isima taddamu yasigalawo nga yeetuulidde musajja wattu ng'era omuntu abadde talina kyasuubira muve ku nsi oba waliyo eggulu nze neewuunya n'okwewuunya oba negeyeena gyeriri kale bambi nasigadde kukkiriza Mukama era kati neekwasa Biikira Maaliya nnyabo buli kiseera nnyimba za ddiini kaneekwasa Omukama abantu babi nayongedde okutya n'abanneetoolodde neŋŋamba oba mu mikwano gya Isimaali we yakolagana n'abatemu kweganga byonna obyebuuza natuula ne Wisdom kaye n'ekasuku ne tutuula bwe tuti ne twavaawo buli omu tategedde nga buli omu abuuza munne nti n'ekasuku kiki ekyatuusewo nga ne Wisdom kaye ambuuza ne Junior ki ekyatuusewo nga ffenna tetumanyi wali obaddeko n'abantu nga muweewuunaganya bwe muti ne mugana kiki ddala nga buli omu
mundeke nayeze bwe munaba munzite motoka yange temujonoona sipasiyo yange temugikubanga amasasi mujje mungambe bulungi Junior tuzze kutta bambi munzikirizanga nensibula maama wange mumpanga akakisagate mumwe nensibulanga maama wange nze jagala ebintu bibiri nga munzita temukuba motoka yange masasi mmwe munga Junior vaamu nja kuvaamu mumpeeyo sekendi ejo nsibule maama wange mubulye n'ekisumuluzo ky'emmotoka wenkirese awo munzite mbagaye mukube ate bwe munaaba munkuba amasasi temunkubanga buli wamu munkuba amasasi abiri gamala nituize kunyonoonerako magazini tumbaavu wataayu kiki kyoliko nfudde tageti tuli kyankwanzi tukola tageti nze temunkubanga amasasi ago amangi bwe gatyo nammwe mubeeremu nammwe n'ensonyi amasasi abiri gamala omuntu mwe bayize we mweddeko ebintu ebyo byemukola si bintu birungi tubya kisiro nnyo nammwe ba amasasi abiri ku mutima senafu sio jokale si byamuzannyo nammwe tubya kisirusiro mumalirako mu magazini kiki ennyo ofaaki kyagala ate mukisusse nnyo muyite ate namwe muyina koma kale tukimanye muli batemu naye temulako mu ngeri y'obugunjufu kale kyekuba amasasi mu kabina kyeki mu kabina onoonyayo ki I didn't get you clearly tuyekisiru ebyo nze bwe mujjanga okunzita temukuba motoka yange kujonoona mungambe Junior vaamu tuzze kutta mumpeeyo ddakiika ejo nkubire maama wange mugaye mami nyenze naye ekitumulizo nkirese wano awo munzita is that hard ekyo kizibu yakisirusiru nze natiise nenga kati sikyatena kuti kubaga kati otuka nogo baneewo obutwa noga naye hedda abatemu balinamu kumpisa ate mwe abantu mmwe abali eyo nga bamaze okunzita saagala kuwulira muntu akola lipooti mbwe kyasizza Junior sirika lumbuye gwe kisajja gwe lumbuye gwe mumusirikira ebinnyo kati kyakyanteekesezza ku listi ku namba 2 lwaki tateekako balamu ndaba wamutaddeko dda gasumba waali wamutaddeko dda ku listi lumbuye gye yakubye balamu kwali Franka gasumba kwali mukulu wange hamu kwali lumbuye nzija mu kifo ekyokubiri onteeke ku namba 7 naawe wataayo osirika kyebinnyo naye kisajja gwe lumbuye wagambye mbunzaddako lwaki togamba ndi wa 7 abakuba listi tetuganye listi zammwe muzikube naye tonteeka ku mwanjo nnyo ate mu Junior ndi mu kyakubiri nteeka mu kyomusanvu bane bino si byakuseka luyale ate gwe lumbuye gwe kyekitwe kikulyanga ekkalaayi kankubulira ekintu kimu lumbuye saagala oddemu kumanyira omanyi sebo kyankubira essimu ekyo kirumbuye ngenda ku mokyalo okulaba isima nali nakava kubira kaye wisdom nemuga kaye kanzije ku mokyalo twesanga lumbuye ngaakuba halo nindukoye namba ye Dubai +9 kumacha gwe Junior manye naku zose kyavuma abantu oyinza ovumiramu abatemu nemuga yenze sebo badde ogamba otya mu buwombeefu obw'ekitawundoza nankubidda ngamba byamagezi naye dowulira kirumbuye Junior wegendereze balamu yatudde mu meeting simanya ku Serena yagamba Kabira Country Club balamu yatudde mu meeting era meeting gye yatuddemu gwaddako nze sekubira nali nkukubiddeko ekyamazima kyolumbuye tankubirangako era nange simukubira nangamba Junior nali nkukubiddeko
ne mugalumbuye tonkubiranga ku kakati twalabye enkuba nti bituufu ne kibala kirumbuye ne kiŋŋamba ebino byonna muganda wange tusobola okwewala na Nuupu neze sikuyinaako buzibu Junior nkwagala nnyo kubanga oli mugezi najjako bujja simu ne ŋŋamba driver yali ambuga sooka opaakinga awo ne nnyingira toyi in fact sayingira toyi nayingira kiri ekiswa kyebusega gye napama kwati wali toyi nayingira olusaalu nensooka mpama kubanga lumbuye ebigabo byeyaŋŋamba byasooka ne bintiisa nenkubira muzeeyi ne mugamba dad omanyi ekisajja kino kirumbuye bye kiŋŋambye mwenze siyingiranga ku kisaalu kupama naye napama ebusega lwa lumbuye ne mugamba dad omanyi ekisajja kino kirumbuye bwe kiŋŋambye mbunza ddako okufa ne kiŋŋamba nti era ndi namba 2 era dadi lumbuye Fred lumbuye sigananga kukubika bantu bika buli goyagadde nenze nzijako kale bwoba ontadde ku list nteeka wala nze saagala kufa bambi saagala kufa segera nze tamale nti okufa ndi mutiitiizi iye ndi mutiitiizi era ekyo buli omu akimanyi nze kyanzija mu Nuupu bantu kufa kati kankibabuulire nze sibeera wali mirambo nze tamale bw'oba oyagala nziruke ngamba nti awo waliwo okufa nze ekyanzija mu Nuupu mirambo nenzija mu gavumenti kati ne gavumenti abantu baba batandise okufa nja kugenda e Congo nyingira ebyobufuzi by'e Congo oba Kenya ffe ekitubeeza mu gavumenti butafa naye kati abatemu baba batulumbayo neeno kati tuddewa kwa kiboboe ntwakiviira nituga wange kwa Nuupu yo funeral service NUP yingira NUP oyina okufa babeera kuzika buli kiseera neŋŋamba nze Junior mbeere wano mu NUP National Funeral Service kanteme nze tamale wobo era ebya buloga nabivuddemu nze nkyali buloga nze nagambye Kayembe kulekedde Wisdom kaisabi kulekedde wame ebya buloga ate gwe ki Wisdom gwe leega ekyo ekitwe bajja kukuba engolo gwe Wisdom tebajja kuba masazi bajja kukuba bukuba engolo mu ekyo ekitwe sabi kulekedde Kaye nabwe Kayenze nyenze sijja bisobola nze omulimu gwonna amongulimu okufa ayizulu tamale embeerawo nga ndi mwavu era kati gye ndi ewange ndaba TV I be at my home nina ennyumba nnene it's a very big house naga ensulanga muniera have a very big ndi wano nerabira TV nabaali jazera nze Junior nze ndi mutiitiizi era sibagamba akombu nze ndi muzira nze tamale ndi mutiitiizi nnyo I'm a coward where there is this I don't come leka so ebya buloga sipu nabivuddemu nagambye Kasuku nze nyenze wano bakubika ku 8 nga wakedde otambula tozanya na Uganda gwe bakubika ku 8 postmortem neba ya 8-10 Uganda yensi yokka wokyanga oli mulamu toyina wakuluma ku 8 nofa ne bakolera postmortem ku 8-10 ku 10 ezolwegulo ne bakuziika within a space of 2 hours Uganda baba kutaddeyo ate Uganda beerabira yusima muwemu wiki nga tebakya olaba beerabira radio naye temunziika nga mwanguyiriza nabalabye Uganda muziika nnyo abantu nga mwanguyiriza nina okumala ku nsi ennaku 3 bwe nfa abantu ala waffe Kyengera ne bansabira Mirembe Maria ajudde neema Segera
ne bansabira mu ddiini y'ekikatuliki segera olunaku lwange olusooka kyengera gye muntu alaba asabire ewaffe segera kati awo bantwale e Rubaga ku kyaki Kasiddulo era nabo bansabire bankomyewo ekyengera nsulewo mumale muntwale ewaffe e Kalagala muziika ssaawa 10 nze saagala bintu byakuziika nga mudduka sipiiki muzikendeeze si buli omuntu alina okwogera maama wange yafembangayo okwogera saagala muntu ayogera nga maama wange amaze kwogera mmwe nabalabye bintu byanjigiriza ebintu bingi naye anaali amabugo gange ekijja okunkomyawo ku nsi nga maze okulya bintu nga maze okufa bintu bibiri kubba mabugo teri muntu ajja kubba sente zange lwakuba tubebaze ezayise mazo zatuuse ku luno teri yabbye sente twekubireko mu ngalo sinawulira nti amabugo gabuze buli omu yagatuusa naye abantu babba nnyo amabugo bannange so amabugo agava mu gavumenti jajja teyabulwa jenemuke gemunaaba musindise ne minisitule y'ebyettaka mugawenga maama wange so okubba amabugo gange kijja kunkomyawo ekyokubiri ekina bakazi anakwanira bakazi bange mu kuziika bakazi bange ekyo kyokka kijja kunziza kaliwoga bannange enfe bakazi bange mbalekeraani oba wakafe ennaku 2 nga mukazi wo bamulidde banne ekintu ekyo kiruma banne singa tebaali bakazi singa twafa dda nayogera noga banne ensi eno ngiveeko okulya abakazi abanyirira bwe batindagewa singa mu ttaka mwalimu abakazi nze tamale singa nagenda dda kati ku nsi kyakolako ki bakazi bokka era omuntu yanga nti ensi tugiryako ki tetugiryako bikoola tugiryako bakazi ne tugenda if women were in the grave some of us would have left this world already nayo birawo noga bannange infe mukazi wange bamulye ekintu ekyo buli wokirowoozaamu n'amaanyi ne gakuggwa n'ogamba bannange kamulye kati nga tebannamulya buli we tulowooza ku bakyala baffe ennaku neekuluma n'ogamba nemuleke ddaani abasajja b'ennaku zino nga muli bazibu aliri abakazi bange ali bankoze bubi ebirala byonna mu bitwale nemuve ku bakazi bannange buli wentuna nga bannaye mbaleke ddaani bannange oga bannange ffe nga tulabye so naye nga byebyo Junior sina mwana era kati Isima yafudde sina mwana kati ndi mukuzaala nyenda okufukumula abaana buli ayagala okuzaala nkubira essimu tamale mbadde nduddewo n'okuzaala banne bulijjo sikimanyi nga sina budde okisegeera kuba Tasha yansiba omwana tamale kanzaale nasabizeewo kanzaale mbalekera omusika omwana ajja kuba buloga tamale kanzaale munnange sina gampisa manju nani tamale mbadde sina mwana kakati nategedde leeti mi produce kanzaaleyo omwana ogwo Junior nga bajja kuba mwita tamale mirundi Junior naye omwana ajja kuba muzibu. Don't joke with me. So, omulimo gwa buloga gwo gufudde. Gwo bagutulemesezza abatemu bambi omulimo gwaffe gwo kati gufudde. Babuloga bonna baddusa abamu bazeeyo kulima abaali batunda ennaanansi bazeeyo.
bannange ensi ekyuka n'abantu batya okufa babuloga mwenna mwadduse mwenna musirise Kakalamu ye yagudde eddalu ba YouTube bonna bakyali mu kiyongobero batidde bwe genda ku dinsa ya YouTube okubeka ejjinja Kakalamu waliwo yawandise nti Kakalamu gwaddako Kakalamu yadduse ku poliisi bwe batwe batandika naye ndi mutiitizi ne Kakalamu oli mutiitizi kati olwo luwala lwo olulungi lwoyina lwe lukutiitiiza bwotyo Kakalamu ayina omwana mulungi neba ne Kakalamu mutiitizi nze tamale ndi mutiitizi nakikkiriza naye ate Kakalamu oli mutiitizi nnyo naawe olimba Kakalamu atambulira ku boda boda motoka ya naye yagipakinga namusanze Kakalamu nga ni mutakisi e Busega ne muga Kakalamu nanga yekanzo olwekanga ekiri mu babuloga ne ba YouTube abamu bazeeyo mu byalo nenga bambi batuufu tewali wano buloga mpoziko wisdom kaye yasigaddewo ng'ayasama naye ffe babuloga batemi abazeeyo okulunda ente mwazeeyo abali mwalowooza omulimu mwangu gavumenti omulimo yaguke naye omulimu gwo bambi gwo gubadde gufuna kiralo ogw'obwa buloga akalimo bambi ko tekabadde kabi abakajjeemu ebirungi tukajjeemu ebirungi omulimu gw'okwasama gwo bambi gwo gubadde teguyina nga tetusasula misolo ku URA akasente ko bambi ko tubadde tukafuna naye omulimu guganye bano omulimu gw'obwa buloga guganye gubaddemu akasente nga tobulwa kyolya funayo 5 funayo miliyoni vuma yawo ku bantu ne bakuwaawaayo bwe bityo kale naye okuva ebatutte pulezidenti nga buli buloga alaba bwati tebakomyewo Bloggers Association nsirifu genda oteekemu hayi gwe genda mu Bloggers Association WhatsApp group yaffe oteekemu nti amudekira you are next bonna bajja kudduka tewali ali noba oteekamu good morning teryaddamu n'abasajja abakulu bwe mutyo bulijjo mwogera ensi n'etya ne bulijjo muli batiitizi banne babuloga bulijjo boogera ensi n'etya naye kati basula mu maloogi so ketwongere okwesabira n'okwekwasa Omukama twekwasa nnyo Biikira Maaliya nnyaffe ayongere okutunyiga ebiwundu by'ensi eno Junior, why do you talk like that? Anze bwenti obwendi I'm like that. Junior yayogerako kati ne ku Israeli ne Palestine ebyo lwaki tondeka nembyogera wiiki ejja nga siri mu modu kati wiiki eno musooke mutulekemu twogere ku bulamu bw'omugenzi wiiki eno bwenaggwa tujja kuddayo bajjo baagala kumutta ane bajjo nakubiddeko Jesse mu bajjo ekiro ne twogera naye bajjo naawe ate oli mutiitiizi kati bajjo byoba oyogera ani abaabikutumye naye abantu batiitiizi naye bajjo omusajja ow'ama akubajje ne bajjo gwe akubajje n'emuke n'otya bw'otyo kati bajjo kyakyadde kikutwala ku poliisi bajjo yankubidde ekiro naga Junior nze ne ripooti nze kati bajjo gwe bwona atya tunaasigazaani mbu waliwo yamusindikidde message ez'okumutta bajjo teri agenda kukutta tewali agenda kutta bajjo byoyogera twabimanyiira
So Junior, you are having sleepless nights. Yes. I can't even play sex. I'm very stressed. You know when you are stressed, you can't play sex. Sex is psychological. You can't play sex. It's a stressful environment. You can't play sex when you have stress. Some of you come very fast. It's just stress that is disturbing you. Abamu stress yebagana to spend much time in sex. To play sex, you must be calm. Your mind must be at peace. But if you play sex in stressful environments, you can't stand for long hours. You'll fall. So we meet next time. That's all I had for you. Ntumiranya aba TikTokers. Babadde bakwano ba Isimu mayinza tamale semanyiza. Isimu yabadde mikwano gyammwe abo ba TikToker. Nze I have few friends ba TikToker. Kati nze tamale nnyenda be balista timo. I can't. Isimu abadde n'ekizibu naye abadde bambitamanyi nti serebu. Serebu tatambula. Serebu tatambulira bantu yeteekerefuga ba serebu. If you're a public figure, you don't move for people. You don't meet anybody. Kati abantu bakijjamu mbukweraga nze tamale semanyiza. Era abana ba TikTok bakimanyi. I have few people kuba manyi you come with your problems. Kisegera. Isimu abadde mukwano gwa nze sina mukwano kute. Ba TikTok abakwano bange benda ba. This idiot. Aina content mulungi. Who is that guy? Asebe Mickey. I watch Mickey. There is Ivo. Ivo has good content in Gazina. Who else? Gwenda bako TikTok aina content ali very educative. Who else? Really? Some of them are idiots. Who else? Ani au TikTok aina content alimu kumageza. I think those are the people. Abasinga obungi abavuka bali ku TikTok banaku. They pretend to be something they are not. They are jobless. They live a fake life. They are ever in a gossip. Kwogera ku bantu. Lola bomusajja nga ina omuvubuka nga ina that trait eya gossip alinga mukazi mwegendereze. They are very deadly people. So those traits, some of those TikTokers base bakubantu. There are some TikTokers who are telling people that I was calling them. Mbu Junior mbu yatukubidde. Junior natutiisa. And I find it funny. How do you talk? You get to kumuntu gwotalabangako. Tula mujja kufa. You have never met that person. You don't know that person. Now you keep on talking about that person. That's why you're going to die. Ujja kufa. Soko nonye goyogerako. Osoko mukoleko research. Muguleko omukwano. Omutegere. Then omwogereko. Bwoba takikoze nonyayo bakwano be. So that wana akutabukira. Fe tutabukira wana abantu ku Facebook. Netu ndaba negotiate emabega. Intese yankera kumacha nenjogere ebintu. Ninayo gwe nasindika kasuku. Mugambo wange gendo nyambo oyogere ne gundi. Do you have negotiators? Omalaga asama. So there is Jose Chakala. Jose Chakala na yeye ina content mulungi bambi. That boy has good content. Lwakwaya ategeka awards nga za kifere naze wangulira. I also find this content good. Aruka nakavuka bakaita pressure. I don't like that boy. Kamanyiro gwasoka nekanzirako nekanvuma. That guy called pressure kavuka kaliao kamanyira abantu. Then I was trying to get that boy mutracking waliwo bachalibe nali muyise makerere ngampise mbachalibe nekabuka banga akabera na mugongo ne one day njakafuna. I'll get him kavuma nyonyo ka pressure bakaita pressure. That ka boy
kakene kamanyira abantu banyo omuntu avuma omuntu bubi nnyo waliwo omuntu avuma bine natagenda very deep so I will get him. It's just time budde and we finish our differences well. Tumayinza nkufuna ne tumaliriza our differences bulungi and then we know who is who. Mu Uganda muno toka notegera who is who ani then after banya abantu bangi they fight then afterwards notegera nti this one is this then the other one is that tetwenkana tuli mu animal farm. You open ewo, be ready to fight it to the end. You must have the necessary capacity that can help you. Ojja kugula olutalo olabe nti weekuba esasi mu kugulu. So pressure kanvuma. It's just time some idiots will be dealt with. But anyway, I wish you a very good day. We meet next time. If I don't come back, pray for me. If I come back, well and good.